sijja kitwala bwentyo nti esinga galibola nsonga couple kweziri naye just to inspiring bangi ekyo kyensinga omumanya nona nno abasinga aba batulimba ebyabwe si bya ddala nze bambuzaabuza kale kati nno kankubulire okumanya abasajja tuli wazibu okimanyi okunyumizanga ggwe okimanyi akola nali sikalabangako akaakaana nibasika meeting anga nako naye ate nasooka naye ntya okitegeera omutima ne gwesika ne ŋŋamba kati lwaki ate neesika ng'ate sina kye nali nkoze okitegera kale oyinza obeerawo nagamba olawo nedda osooka n'osika face okitegera osika face nokaka nange kano ati kaawa okitegeera nosooka onoonya noddako emabega ka flashback nenagenda onoonya mu history nga mutuufu akaana tekaliimu kwe kugumaaguma naye nasooka nentirawo neŋŋamba ha kabyogedde ali fit nzanza obbasanga balaba avaayo ebyebweru tebyagenda bubi nnyo nga bwe byayogerwa twasobola okukomawo twasobola okuba abantu omuziki basobola onyumirwa twasobola okuva ne mu mbeera gye twalimu awo yamaani nakomyewo Friday leero lwakumeka eba lwakumeka omanyi kalenda eyo sigitegeera bulungi naye nga Friday yamaani kubigambibwa nti bakwata era bakwata nekyali kiri okutangaza nkukwata bankwata nate tebankwata nanjaga nga bwe baali bagamba kubanga nze siri nnyo muntu wabiragalalagala ebiseera ebisinga ndi mulwasita ali soba so eyo yali samwa nga omanyi nti omutimbagano gwe tuliko TikTok buli omu ayogera kyakolaki kyayagala kati ebiseera ebisinga omwana wawulira nti tomudiba amukutte ate nga bamukwatidde Saudi Arabia ate nga olwedde kwaliko omwana ali bali omito bakasumba ebiseera ebyo emabega awo nga bagamba kasumba bagenda mutta bamukwata n'enjaga kati nga buli omu alowooza ku kigambo ky'okukwata ekisooka omujjira mu bwongo njaga kitegeera so bo abantu ne bakiraawo batyo nga tomudi bamukutte n'enjaga naye nga tebankwatako nanjaga just banditaininga okunoonyerezaako nviiriddewa yenzaani lwaki ndimu eyo ensi kye bayita like nali detained actually munnaye n'empapula oba oziina era ne passport nali ntambudde nayo visa nga nyina ne tiketi nenziza ate nga yolwo lwennyini olunaku naye wali obuzibu bwali nti batukwata basatu nga abamu nga wonagamba ID zaabwe nga zaggwako bo baali beeyo nga bakolera eyo kitegeera ID zaggwako ate nga tulinamu n'omuwala omutolosi mu mmotoka kitegeera so nekizibuwalamu lwa nsonga olwedde nali nabo yadde nze nnyina ebipapula be bashagaala bakadaama abeera oba bosi we amuyisizaamu obubi obanga tebamusasula ssente kubanga bamutiisatiisa omutta kubanga eri Saudi abaana babattira ddala neyetaasa nakolaki natoloka kati mu kutoloka nabeera nga freelancer kitegeera jjukira tosobola kukola ng'olina passport yo bosi woyo aba agiina kati bo nga bo bati balina ebyogirako omuwala oyo omufuna otya era mubeera mutya mu motoka naye nze okuva eno nina abantwala kitegeera nina like bapromota abantwala kati abo egyo gyali mikwano gyabaki ya promota eyantwala era bebankima ku kisaawe so nali mbamanyi so kati wetugenda ku airport like mu bipiki kozi bankwata nva mu bipiki wamala okuyimba yes nibantambuzaamu nyumirwe ku Saudi Arabia bo nga bo bebajja n'omukyalo oyo
era oli yankima we nali nsuze netugenda ate netupiikinga omulenzi oyo yatudde emabega n'omuwala twapiikinga somewhere then netugenda muki bipiki kitegeera nali ngenze kuyimba kuba ne evidence weeri nti kwebiri ku mitimbagano ate era n'abaana babipositinga ate era bansasula kyogala basobola okunsasula okukyala kitegeera bansasula ni musajja yaweebwa ssente okugenda oyimba e Saudi Arabia. Bakuta batya kizuula nti nno tolina biragalalagala byolina promoter yantwala twaife tetutambudde naye mu bipiki bamukubira essimu nti Tome bamukutte ate nga yampunanyizibwako ate nga ye nga ye Tome talina kyamanyi ku bye bamubuuza engeri gye baali boogera Oluwalabu era nga musajja atwamanyi Luzungu na Luganda kati nga bamubuuza ebibuuzo bamubuuza oviiriddewa nga ye abagamba kalaasi olw'ensonga nti kalaasi kyekigambo kyali amanyi mu Luki. Wali omanyi kigambo kimu kalaasi? Kyemmanyi mukama wange mu Luwalabu. Nga kitegeeza ki? Kiwedde. Bakwata n'ogamba kiwedde. Nga mbuuza oviiriddewa nga mugamba kiwedde. Nga mbuuza enjaga eriwa nga mugamba kiwedde. Kalaasi baba. So nazangibwa nga sina kyemmanyi nga era nakaluubirizibwa nnyo mu kubuuzibwa ebibuuzo olwansonga nali sina kyemmanyi n'ekyo nakyo kyannyongera okudetainingibwa nansonga nali siddamu bulungi bibuuzo ayagala mmanyi ate nga sina nnyambako batwawudde ne bali batukwata nabo so kati promoter najja kyayamba nannyonnyola n'agamba ndi muganda we biki omanye ebivulugo ge mazima babikolayo eyo naye bibeera irigo. Saudi tekkiriza bivulu bibeera irigo era byakutetenkanya kuyiye era bwe babasanga era ogenda opafominga nga bagamba kasita owulira emiranga bitamu kigozi okitegeera tebalina bayimbi Saudi tebalina nnyo bo nga bo ndowooza ebyabwe naye kati ffe nti nvudde Uganda nze kukola work permit biki bwe bityo kitegeera so webale nnyo naye sobola mugamba nti nzize yimba ate yakwatako ne ku ssimu yange n'agimbikkuza kitegeera nanti naye ng'abuyitako kitegeera ng'abuyitako bw'ati ekyannyamba nze nafokasinga nnyo mulaga wano ebipiki nga mugamba enjoy kalaasi kitegeera nga njagala mulage nti nva mbipiki era ne mugamba Saudi good nga njagala mugambe Saudi Arabia nnungi enyuma nga woneegula omwegula omusanyuse osanga akola ki n'akusonyiwa. Abagamba nno buzibu bwali ku promota teyalina buzibu bwonna. Saudi kale kiri kya bulijjo kiri kya bulijjo. Eriki ndi ku TV yama otegeera promota teyalina buzibu promota ye nga ye teyalina buzibu lwa nsonga Saudi Arabia kyo kiri nno mu checkpoint naddala abaddugavu naddala mu Rasta baba alina okukebera nsonga mu Rasta kati nganze tembuli mu busigo yazitinkulira ddala yankebera nno ddala paka wala yankebera ddala okunoonya enjaga yalina okukakasa nti buli katuli akali ku mubiri akakebedde n'engoye yazikugjamu empale kale yankola bubi nnyo yawuza owayigamu kiwulire byonna nakizuula nti abasajja buli byonna bye bakola baagala ensi yaabwe tebaagala kukyankala mu nsi yaabwe bakimanyi nti enjaga si nnungi ffenna tukimanyi tebuza kungamba nti enjaga ngifunyemu ki okugyako abagitunda nsegeere so bo nga bo banjigirizaamu nti okwagala ensi yo kuba bo buli musirikale munnansi kitegeera kiba kisekeeza kyonna kyakola aprotectinga ki nsi ye bintu byotakozesa enjaga bwetyo mbimanyi nti enjaga ekola bweti mmanyi nti akola kali bwe kati so ate
most abasinga bentambuliramu babikozesa kitegeera mpozi ne generation eno kitegeera babitegeera nnyo nze kuva dda nno by the way kuva dda nga sina kyenkozesa ndi musajja ali soba gwannema gukaawa omwenge mukomawo walaba ebyatambula ku social media abaana bapostinga abalala nga bali mu ssanyu waliwo video gye walabako n'ogamba ono teyandikikoze at least bonna bandikoze naye ono teyandinvuddemu kuba abasinga basanyuka abalala ne banakuwala ebiseera ebisinga negativity sigiwanya obudde kuba mba nkimanyi oyo omuntu tasobola omuntu akwaga tasobola kusanyuka ng'olina obuzibu kitegeera so nze nasinga sanyukira abo abafaayo ate bali bo nembali akawaani abo bavuma kuba babaamu stanti kati nga bapromota abeeyo era lwasonga baali baleeta fefe busi bo bagamba tomudi ali mu stanti kitegeera era ne bagamba nti yalinnya edda n'ennyonyi so nga ate omusajja namisinga ne flight olwokuba banditaininga kitegeera kola olunaku lwennyini naye bo ye yavaayo n'ategeeza ensi naga tomudi olwedde alina mu Uganda onyanga mwendi nsobola lwansonga ziri ssente ate olw'ensonga njize manyi nti kati bw'ogendayo genda okole vaayo ebyokunyumira sooka obyesonyiwe ogenda ogyeyo akasente okole ki oveeyo mpozi n'obukwakulizo nze bwe mba ntaddewo kitegeera kati mba neeyongeddeko obukwakulizo ngamba nti kakati okugjayo njagala kino nekino nekino bisooke bikole ki bikolebwe atudde ku famire etambula etyo omukyala ali atya omukyala tena tabbu sijja kitwala bwe ntyo nti esinga egalibwa olwansonga kapo kweziri naye just to inspiring abangi ekyo kyensinga omumanya kijolaba ku TikTok n'ogamba ova maki yaffe tugina naye neyabaana ennyumira bana nabasinga aba batulimba era bwe si bya ddala nze bambuzaabuza kale kitegeera so sibawa nnyo budde lwansonga nabo baba balina bye bayisaawo kitegeera nefokasingako nnyo nga tumaliriza okomyewo e Uganda otandikira ku ki era twawulidde nti waliwo n'ebifo bye bakutegese nga Upland kikajjansi abantu bakusuubira okulabayo ngenda bbaayo experience ya Charlie Wangoye DJ Jose ngenda bbaayo ngenda bakuba omuziki nayo n'akayimba ke Saud kenjo bayimbiramu story Saud ogenda kunywa story Saud si byangu gwe omanyi byakusaaga bino ebintu sebo experience oba olina ginyumya mu mboozi ya Saudi naye nga Upland we there ngenda bbaayo ku lwa Jose fena tujje tumwogere experience ye era bansuubire omwana waliwo omwana yavayo n'akuloota tugamba ate Tomudi mwana ataase omuloota tebiyitiisa omukyala kagamba kagala kumiitinga olinayo essuubi ly'okkasisinkana kati nno kankubulire okumanya abasajja tuli wazibu okimanyi okunyumizanga gwe okimanyi akola nali sikalabanga kakakaana nibasika meeting anga nako naye ate nasooka naye ntya okitegeera omutima ne gwesika ne ŋŋamba kati lwaki ate neesika ng'ate sina kye nali nkoze okitegera kale oyinza obeera onagamba olawo nedda osooka n'osika face okitegera osika face n'okaba bannange kano ati kaawa okitegeera nosooka onoonya n'oddako emabega ka flashback nenagenda onoonya mu history nga mbutuufu akaana tekaliimu kwe kugumaaguma naye nasooka nentirawo neŋŋamba kabyogedde okitegeera neeraliikiriramu era ng'omuntu naye nga ye omwana just fan bambi era namugamba mu inbox nga wadde ofaaki nga just nkwagala nnyo nadde njagala nkumiitingeko ifaaniwo nambe nga no problem baba baagala attention mu biseera ebisinga era yazifuna gwe yasooka okukalaba muba mukyala we yasooka okulaba akalaba katambudde dda
simanyi kati awo kubanza nakalabira eri nali nkyali Saudi nga n'ebirowoozo tebiriyo nga nwana nnyo nsooka enzire ebbeesi gye ntegeerera obulungi gye batasobola kundipootingira kuba kati wano tosobola kundipootinga ontwalewo. Abaana abakwagala ng'oyo bawa bubaka ki? Ongera okunjagala kuba nange njagalwa era nze kavubuka kusobola olootako era ddala no bino si byakusaaga ndi kasajja kalungi siri kabi nnyo sitiisa so kati omwana waba ndooseeko aba mutuufu aloote engeri eddala oloota yenze gwalina olootako. TikTok omuvubuka kigolaba atayinza lootekako. Muvubuka ki sijja nnyo boogerera naye ngeri ababikwebali nga ye ennyini yeemanyi sera nga ndikafuta tekamukolako. Menyewo wano olugambe nti oyo yagira Rama ali atya? Rama Lusaniya Rama onayogera Rama yeemanyi musajja mutegeke ye nga yeera yekkiririza. Omusajja alina firiji ewaka mulimu ne soda okimanyi ekyo gwoba nakyo. bubaka ki bw'olina eri bafaani bo? Music ye kati ffe gwe twogeza esegeera no politics ng'ate muno yakoze ekibiina yasooka n'akituma Fango Unity Platform FUP kati ate ayagala kikyusa akitume Fango Resistance Movement. Ebyobufuzi tebigenda kwawula yawula endongo ye oba endongo yammwe? Ye nga ye omusajja alowooza ennyo kyensinga omumanyako tasobola kukola kintu ng'era talowoozezza kitegeera kyemmanyiiko era kyova so avaayo ne mungamba oba endongo ye ejjabba bweti oba ejjabba bweti oba ye nga ye ebintu byabikola nga bwakola ki nga bwayagala so kati so amulowooleza okugjako mugamba nti buli kyonna kyalaba nga kimuyisaawo sinakuyitawo kuba olede yayitawo kati abagamba musumbuyi. Olamukolera ku kampeyini omuyimbireko ku kampeyini ng'atuuse nga ebyobufuzi bitandise wali eri olwedde aba MP kati waba MP era aba alina okumpa ssente ne muyimbirako si byabwereere nti kati jjukira wali aba avudde mu ndongo aba avudde mu ndongo kati ng'afuse MP ayinza obeera nga Kyagulanyi ng'enaagikuba ate n'eri ajja azoganya. Omukulu naye omukulu tumuleke saagala nnyo omwogerako omukulu kitegeera omukulu tumuleke akole byakola just ffe tulina ffe tulaba nange mba ku ssimu bwenti nga ndaba mba ndi awo FOP mba ndi awo FRM mba ndi awo kitegeera naye nga nnyumirwa ng'era omuntu citizen Munnayuganda just kyenjagala omugamba nti ffe tumuli mabega kitegeera ffe tuli basapota ssebo tuli gwali ku ballot paper si mu kamera. Amanya gange nze Enjaga ekajjansi ku Ntebe Road. Tuli ku kyo olwaleero besitale Ensonga etuleese wano yeeno etuli emabega wano the best of DJ Jose nasazeewo okukonteekeyokko abantu nga bammanja nga ye Jose wali totuwaayokko nensalawo mbaweeyokko package eno nga bw'ogiraba tugenda kubeera nyiri ku Upland kulwokuna luno okukosa enkya ennaku z'omwezi nga bbiri wano ku Upland wenyini tugenda okubeera tukwemu kuvundongo ekigendererwa kya sho kigendererwa kigenda ngayo mbagamba nti abantu badde bammanja nnyo neŋŋamba kamba weeyokko ku package abadde bakubanja endongo badde bammanja endongo nga bagimmanja mbeera mubbaani nga Jose toterayo cook experience nga bammanja bali bwetaavu kulya ku ndongo yange esinga ku eyo gye baba bawulira yabaga giwulya ku lwokuna wano nyini ku Upland. Abayimbi booleese tulabeko Wajaluuna Maulana Nzenya batotegeka abayimbi ne batajja assurance gyolina nti n'abantu bano bagenda kugira ebintu bya nannyini ebiyonooneke nga tebazi munnange kyobalaba kati nze kyenteeka ekyange kyanjawulomu ku kyabalala kyolaba kati nze ngenda okuteeka omuyimbi ku posita tuba tumaze okukkiriziganya era leero Maulana waali Ajaluuna waali Seyina Bata waali Bairota waali Tome boy wange waali bonna weebali nga bobalaba ku posita bagenda performing era bonna mbasuubiza nti bonna bajja kujja abantu bakeere bukeezi okuyingira sente mmeka buli mutwalo gumu
tekuli VIP table ya mitwalo 2. Twogere tukumanyi nga manager naye omuyimbi wo taliiwo oba omuliro mmere wo taliiwo. Kuwali Sebo kuwali wano Sebo tupekenye comedian wali wano wamukwese yakola poster akayakolamu emisiteri wali wano omukulu Sebo omukulu wali wano oba taleeta abantu ebula wamukwese asobola namutaddeko era sane mutaddeko abantu abalina bayitirivu kuba nsinga n'abantu. Oba DJ omaze mu bbanga? Oba DJ mazemu emyaka gigenda mu 10 kati. Myaka 10. Naye sikusakoze 10 years. Anakuzira best. Ate 10 years ya maaso. Nakuzira best of DJ sokenda be. Nokenda be. Abayimbi abo tebakwadde buzibu kuba bonna babbeeyi ate sente zisabye entono. Kituufu enteseganya ennungi ebaawo enkolagana n'abantu. Tukolagana nnyo n'aba omuyimbi yeetaaga DJ nange ate nange neetaaga omuyimbi. Kibulaba twakwataganye mu nkwatagana ennungi omulembe basobola bajje banyimbireko era abataliiko basobola kwatagana nabo. Bizibu ki by'osanga mu industry ey'okutegeka ebintu? Bo bingi nnyo ate tutandika obbinya emyaka ebyo tuyinza ate okuzibya obudde ate nga interview erinnyo wano ga best of DJ Jose. Abantu beekajjansi basuubire stage ku ssaawa mmeka abayimbi bagenda tandika ssaawa mmeka? Ekajjansi bwe tugenda okukolera wano nyini ku Upland okuva ku makya tujja kuba tuli mu ndongo paka ate luli ku Lwokutaano. Abantu ajja essaawa 4 ku makya ne wajja ku 2 ajja kusanga ekifo kiggule nga oyingira Essebo. Abakuli ebbali wano be baani batulimbe omukulu amanyi erinnya DJ Deshu specifically ndi DJ nange. Yes. Kuwula abantu era abantu bonna mbaniriza olunaku nga 2 November na best of DJ Jose tugenda beerawo tugenda kukuba endongo kuva ku makya paka ku makya yebasuubire kirungi kyereere. DJ Jose omumanyi ngani? DJ Jose omanyi nga muganda wange ate nga koligi munnange mu ndongo era tutambuddeko ebbanga eriwera nga ndi naye. Yes. Yategeka bayimbi ne batajja abantu bayinza okujja wano abayimbi nga tebaliyo. Ekyo tekikolebwangako era tekibeerangawo kuba buli we tubadde tutegeka oba buli wabadde ategeka abayimbi babadde batendinga era babadde bajja. Yes. Genda kwogera luzungu mu bintu bye ngenda okwogera saagalamu luzungu. Amannya gange bampita MC Mazongoto. Gwe Mazongoto? Essebo yenze. Obadde ngawo? Mbeera mpolampola nga weekanze. Lwaki erinnya likusinga obunene? Kisoboka nga Mukama yakireese bw'atyo. Naye nga nze MC Mazongoto mbeera wano ku Upland bwe tukolera ne muganda wange DJ Jose buli Lwakuna tubeera wano. Ate n'avaawo ye n'atambula n'asooka n'agenda n'azoganya endongo n'amala n'agiteka n'agituleetera kati nga bw'ogiraba nti yiiyo ate nga bwe nva mu kya MC ndi musajja musabuzi wa drive. Agenderanga ku drive ng'abantu abakoowola. Kati kitegeeza nti kusinziira kye tuliko n'ekintu ekituufu ne kye yatimbye naffe kitukakatako okubanga tumukolera ekintu ate omwana oweeka ekirungi ennyo kuba n'abantu bategeseera balaba b'amaanyi. Abantu basuubire ki abagenda okujja wano ekyenjawulo? Nze nkakasanga nze ng'abaagala Upland ekifo kya Upland abakyagala ng'aba bakitegeera obulungi bakibeeramu basuubire ebintu bino wammanga nti Haruna Mbiru agenda kuyimba, Mawulana Ndwini agenda kuyimba, Tome agenda kuyimba, Kifekenya agenda kulya, MC Muleko agenda performinga, kati Jose agenda bakalakata endongo. Kwega basuubire ebirungi byereere. Ebyasajjule byonna birikkiriya byabikoleddwako dda. Kati ndowooza olaba tennaba kuga nti tuseetuuse bulungi naye ng'olaba ekifo kyonna okiraba ekifo kyo kiraba kigulu kibadde enkuba etonnya nga kati kyakyuse olw'ensonga ya muganda waffe nti etuukidde mu biseera nga budde si bulungi bwa nkuba naye kati ekoze eki ne bwetonnya nga butya ne bwetandika ku ssaawa emu ey'ekawungeezi abantu bajje babeere bagumu teri agenda kutaataaganyizibwa.